omukulu Kapale era ng'ayogera ku butya waliwo beef mu entertainment sector. Mu byo yayogeranga abantu abali mu sector we bateeyagaliza. Wabula nkwewunyiza okuba nti omenshonize Kapale ng'omu kubakwata ku mukono mu ntandikwa mu muzannyo guno ogwaffe mu kisaawe kyaffe ekya entertainment. Enkolagana yo naye nnungi essaawa eno? Enkolagana yange naye tetulinaako buzibu. Lwakuba nti olumu tulwawo communicatinga naye ng'agira n'ambuuzaako nange gira ne mubuuzaako. So oddakawo n'omwebaza n'omugaa nti weebala okuba nti ekyakimanyi kuba nkimugamba nnyo. Kuba kye yakola okunzijja ku step okunteeka ku step endala kyamaanyi nnyo, si buli omu nti akikola. Boyo already yaliyo ng'atalina nnyo kyanneetaaza ne bw'aba tantaddeeyo tasalwa naye n'aŋŋamba no yangu wano. Banno be watandika nabo baliwa? Gye bali simanyi bulungi. Omu ali ku radio Abu Kyaze Semakula ali ku radio akola and is good. Alina ne ku TV kwakola. Gundi ali mu skits azishootinga Muzira Stivo. Waliyo Henry Kibalama kati nyali nnyo mu church Nanjiri. Waliyo ayimba ne Muzira abatera okuyimba obuyimba Dickens Nyombi oyo kati yali ate coach wange nnyo mu mazina. Oyo yatandika naffe eri gye nagambye gye twasookera ddala oyo gyali naye era ndowooza bazanya skits ne Muzira wamu. Abawala abalala bamu bali bweru abalala badda mu business ndala. The genre oba style ya comedy gye wasalawo okutwala ndowooza wano e Uganda oliwo wekasofa. Naye ng'abaana kati mba inspirinze gye bali. Mwebali wansi but ku level ekwegamba omwatiikirivu aliwo yekka. Style eno ddala eri wavi evaamu kasente era yo abantu bagitwala batya? Era singa tevaamu kasente nandibadde sirina wendi kati. Ekavaamu si ke kangi naye at least kavaamu ate tugenda tukyongerako level kikula nti akasente kagenda keeyongera buli gye bakoma okumanya nti osanyusa abantu. Nga tuvudde kasente yo style eno ogikoppawa? Style eno nze natunuulira comedy yaliwo okutambulira ku buyimba amazina n'infusing amazina n'okukola ekintu n'owa omuntu entertainment ennungi kyetwandise reenactment nti ekintu already kibaddewo n'oddamu n'oki actinga. Abamu bakozesa mimicry abamu bakozesa lip sync. Ekitegeeza naye kati sikoma ku lip sync kwokka nteekako actions nekola entertainment ennungi. Have you thought about joining TikTok because nga tutunuulidde technology ajja buli kiseera ate era nga w'amaanyi nnyo. Apparently TikTok kyokola ekikola emirundi 10 era bakupa TikTok yakupa nti kubanga otunulira TikTok bakupaze gundi nze betukoze wano oli agenda kuddayo abikole babizanye already I'm on TikTok n'akagijoininga but the reception is good. Reception olina following yenkana wakati? Right now I have I think 24.5. Okay. What's your handle because people need to know yekabaka wa lip sync wano. My handle is Jajja Bruce. Jajja Bruce ku social media zonna. Jajja Bruce okolera Facebook it is Jajja Bruce TV. But other ones YouTube Jajja Bruce comedian. Instagram, Twitter, TikTok, Jajja Bruce. Yes. TikTok how do you weigh your performance alongside TikTok? Olowooza tegenda kujjako omulimu gwo? Tesobola. Actually enteeka mu maaso g'abantu abalala si mu Uganda wokka. Yes. Because Nina following even from Kenya, TZ, Rwanda. So let us talk about wakolako ku TV nzijukira okulaba nga okolako ku TV oba ne radio? No, TV. TV specifically. Oyingira otya TV? TV I have a friend yali fani wange ng'ate PD ku TV eki kati they were looking for someone analeeta anayongera ku audience yaabwe so n'alondayo nze n'andeeta ku TV and well and good bwe natuukayo nayina ku kye nayongerako. Experience yali etya? Experience ya TV eyo yali nnungi nnyo nti oyigirawo ebintu bingi tobeera centered ku kintu kimu. Yes nali presenter naye nga niwe kamera nsobola okukola ne okweditinga kuba ebintu byange byeditingira nga nsobola okubikola so yampa platform okuexperiencing ebintu ebirala byamaanyi nnyo. Lwaki wavaako? TV navaako twafuna wanyi bw'obeera n'ekintu nga tekikula kiba kijja kkona so
ngamba banyina binali nsaba njagala kino njagala kiri naye nga tebiri possible at that time nga TV tekola bulungi sente za amaanyi ziri awo n'ogamba kansooke nkiwummule oli mufumbo ye not officially naye nga nnyina omuntu olina omukyala wo akutwala serious very serious ndi different nno by the way characters nyina nyingi naye eyange nganze ndi muntu ali reserved respectful yes treatment eri etya okuva mu famire yo ne famire y'omukyala ey'omukyala bafaani bange bambi neyange bafuuka bafaani bange era bensookerako genda ku bafaani abalala olinayoko ku mwana yes nyina omwana omu omuyeka olinda ki munnange wange nti ebintu waka bitandika ndi fresher I'm still sampling the waters nga mwavuddemu n'omwana omwana wo wandi mwagadde akole omulimu guno singa abanga akutuukire nagadde njagala gukola kubanga oludde mu entertainment sector yes bw'aba kyayagala kwegamba payment apparently we've been on the lockdown for so long wandi mukkiriza okukola anti kati is already challenges nziiseemu bw'abanga kyayagadde okukola sisobola mugaana wabula muwa guidelines olwa experiences egyenkola ki gyenfunye ne mmanya nti being on stage kyokka tekimala kikube ne online at least niwabawo lockdown online esigala ekola ki kutwaza mu maaso kati nze byempiseemu mba nja muyambako obutasanga nnyo buzibu of course tosobola kubeera ng'obadde mu sector for all this long nga toyinaamu challenges na achievements tubulire ku birungi byoga nti nze bannaye ate otugambe waliwo ekizibu bwekine bwekino kiba kyama ebirungi byo bingi sisobola nabimenya n'embimalayo because all my life has been built with what I do okitegeera gyembeera mikwano connections zonna because I'm Jajja Bruce so bingi byesobola nakumenya social capital ne akasente okitegeera akatonotono akajja biki byokozeeko ebikalu mu kasente okuzimba nzimbi lwakuba ate nze sinnagiyingira webale kwata bulungi nsimbi abamu baganze sirina kyefunye mu entertainment gundi sirina ffe batuleeta naye tufuna sente ntono omuntu kati nazimba ntya nga bampa emitwalo 15 ku sho osobola bw'okyeteekamu kasita oyiga okusevinga yes kati ze kyanyambako nensooka nteekawo ekyo wuyo ogenda kuddayo okusoma era ngenda kuddayo jakuddayo kwongerako kuba njagala kati bw'oyongera ku mulimu gwo omanya nti ne bwemba siri ku stage nina kirala kyenkola professionally nga nyina ne papers zakyo kubanga kati ffe tulina experience mu bintu ebimu but with no papers kiba kizibu ofuna kati kiriwo ekito challenges nyingi abatuyaya akasente akubukinze n'atakumalaayo ogenza omukoledde omaze opaforming atakusasudde bingi nabyo ebirimu challenges bapromoters abo bwe batyo naye nga it all comes with the business olina kuperseverenga n'omanya nti leero bwe baba banzibye wano oloddako sirinya ku stage nga tonnampa era kati okulinnya ku stage omala kummalayo saagala kumixinga abantu bito kyovola asatante na linnya lyo lya ddala njagala linnya Jajja Bruce lyongere okuba nga liggumira naye amanya g'amatuufu gwani Ssentongo Bruce Charles yes kogwe jjajja wange n'erya Bruce ate nga ne mu characters nti ekya jjajja atava ku mulembe alina kuba n'erinnya liri Urban kyekibula nti kuliko Jajja Bruce. You love your brand? Of course. So much. It has taken me levels. Ekitegeera njagala. Ate the characters endala tukyazikola. Tulinawo ne the kitonsaazi abantu kati bamulaba ndowooza. Nayo kati that's another character. Yes. Okay. Okola mirimu nga ki? Birthdays kola mirimu ki? Nkola ku birthdays, nkola ku graduation parties, introduction ceremonies, weddings, house parties, byonna. Zolya obukasita ompita kasita mutabamu maziga kufiirwa. So sijja. Enamba ye yesimu. Eri 0706 92 5760. Giddemu. 0706 92 5760. Bwe bakuyita ekyazanga Masaka eyo munda nayo genda.
bampita era bwe bampita nga nkubira designer wange tikushona okoze otya nga ngamba yitawo ofuna akambalo nga twolekera ekyalo olanze bubaka ki bwe wandiwadde omuvubuka ali eyo obuvubuka ali eyo kugamba kimu ekisooka zuula kyonyumira okukola kyoyagala okukola kyenyumirizeemu kikole topowa kiddemu zuula kyoyagala okukola identify what you want to do yes kyagale love it ate kitandike and start it kyenyumirizeemu be proud of it ate topowa don't give up yes bwe tubadde olunaku olwaleero naffe twagala okubeera nga tuberekeza nange no nakuzibwa jjajja era embeera za jjajja ebiseera ebisinga bakuzibwa jjajja ozirabanga mweziri jjajja olukeza ku makya ojja kukeera zuukuka kakyayi kaakano owange agamba kabasukulu vvandirwa naye sobola kumera egenda jjajja wange Charles Kamwanga Busuulwa abeerunguja bamumanyi yongera okuba nti owummula mirembe oyo ye yampeerera makerere nga alina making sure nti nsoma era degree najirengera tulabisa olunaku olwaleero. It's been a pleasure having you on the show. Webale nnyo mukwano, webale kubeera humble, webale kwagala kyokola, webale kubeera proud. Ate abavubuka banaye be humble. Amalala tegakumalaamu. I know. Yes. Kale bwe tulabise mbadde ne producer wange Dan Mukisa ne cameraman wange ye tutambula naye okuva Monday paka Friday. Gattako n'abadde mu control room Sharon, Frank omugole. Thank you so much. It's been a lovely week. Twagala okuberekereza. Dan Mukisa omukyala tukutumiddeko ka baby kafa akalungi na buli omu. Have a beautiful weekend. Mweraba. Express. Ebadde kutuusi